Alright, ETV Uganda, Word XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna jemusinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa mukaaga enaku z'omwezi ziri 21 March tumutwaliriza. Wenne yonna gy'osinzira okutulaba tuli mu katyabaga ka coronavirus COVID 2019 yalemeredde ensi yonna. Tuli ba mukisa wane Uganda nti abebyobuyinza batugamba nti tetunafuna cases n'emu ey'obulwadde buno. Ekyo tukyebaliza Mukama okuba nti akyatubiseko akasu, because when you look at our neighbors Rwanda, Kenya, bo already balina cases ezo. Ne twebaza Mukama nti akyasobodde okutukuuma. Yonna gy'oli muganda wange olina okukitegeera nti buno bulwadde bwa ddala. Coronavirus is real. Coronavirus bulwadde bwa maanyi era butta. So njagala fenna let us try to maintain the health precautions. Muganda wange wewala okwata abantu mu ngalo. Let's wash our hands. Ekitegeeza tukozese sanitizer. Abatalina sanitizer abasinga bannayuganda abasinga obungi ebintu bino muyinza okuba temubitegeera, biyinza okuba bya ssente nnyingi, naye naaba mu ngalo ne sabbuuni. Weewala okukwata abantu bonna mu ngalo. Kitegeera tugezeeko okuwala ogenda mu bintu mu bifo ebyolukale birimu abantu abangi. Kya mukisa mulungi nti mu presidential directive yalagira ebifo byonna ebyo biggalwe ng'amabaala ng'obutale, ebintu ebikuŋŋaanya abantu abangi. Naye nga mu mbeera eno gye tulimu mbeera yakwekuuma. Bw'owulira nga toli bulungi, olinamu kasenyega, olinamu ekifuba, sigala ewaka osobole okuba nti weewaawo otaasa abantu abalala naawe nga weetaasa. Tuli mu mbeera nti ebiragiro president bye yayisa bitandise okukola. Abaana b'amasomero bakomawo bali waka, bizinesi ezimu ng'ebbaala zaggaddewo, ebifo ebimu abatembeeyi ababeera ku nguudo tebaliiko, era abagezezaako okuyitako mu kibuga bw'ogendako mu bus park ogenda okulaba nti abantu bangi, there is a lot of congestion. Abantu abasinga bagezaako kuddukira mu kyalo, weewaawo balowooza nti obulwadde buno tebujja kubasangayo. Njagala tutunuulire katono ku impact of this coronavirus. Obulwadde buno kiki kye bwaleese? There is an economic shutdown not only in Uganda, naye Uganda abantu abasinga obulwadde bwongo obulwadde tetunnabufuna, naye economically butandise okutukosa. Ebbeeyi y'ebintu bye tukozesa etandise okulinnya, nga sabbuuni yatandise okulinnya. Omuti ogwabadde ku 2,000 bagwongeddemu 5, bamu bayongeddemu 1,000. Ate bw'ojjira ku gundi ono gwe batugamba okukozesa sanitizer ne hand wash gel, bino byalinnyiddde ddala. Okitegeera, ndowooza minimum gy'oyinza okufuna sanitizer akatono ennyo kabanga ku mutwalo 10,000. Then buno bumasiki obw'okuteeka ku nnyindo ku mumu obwo, bumasiki ekitono ennyo buli ku 5,000, obubi ennyo obuli katale bwa 5,000. So you find out that omuntu wa bulijjo akola omulimu gwa bulijjo ataweza na 5,000 olunaku, okumugamba nti akozesaako ka masiki 5,000 ate nga nako bw'akakozesa leero enkya tagenda kuddamu kukakozesa. He needs to have a new one because buddugala buno obw'5,000 tebuli washable. Waliwo bwe nalabyeko bwe booza ng'osobola okukakozesa leero n'oddayo ewaka n'okooza enkya n'okakozesa, ndowooza butandikira ku mutwalo gumu. So this is the challenge nti bannayuganda abasinga tebatereka ssente nti babeere nazo ez'okukozesa enkya. Bannayuganda abasinga they live hand to mouth. Ssente zakozeewo zaalyako enkya n'ayeyo ekirala. Majority of Ugandans bali mu mbeera eyo. Fenna tuli mu mbeera eyo tetutereka, tetulinawo ssente mu banka, abasinga tebalina na bank account. So you find out that we are having a biggest test of time. Ennaku 3 zino munnayuganda agenda kukola atya? Waliwo abazadde abalina abaana ababadde ku masomero nga babadde bamanye ekya fiizi baakiwona.
okitegedde abaana bali ku masomero emmere abadde teyagibudgetinga abasinga bakoseddwa dda transport basabye ow'omu bwangu awo nga tebamulina abantu abasinga bali beewola looni bajjeyo bamaleyo fees so on and so forth. Business ez'enjawulo zakoseddwa, amasomero gakoseddwa gaggaddewo, amabaala gakoseddwa, ba service providers abalala kampuni z'omwenge zakoseddwa kuba kati demand y'omwenge abantu bagenda kugunywa nga babadde bagunywa mu mabaala. It's really a big challenge, and the biggest thing ekigenda osinga okusaba na Uganda, the necessities, ebintu bitwetaaga mu bulamu, emmere yalinnye. So I'm here to urge Ugandans, bannange mugule emmere. We don't know what these 30 days will bring. Tetumanyi oba zinaggwako ng'obulwadde buli mu ggwanga oba nga tebuliimu, but no matter the case, beeyi y'emmere egenda kweyongera okulinnya, tegenda kukkamu. This is what we should know. Ebbeeyi y'emmere n'ebikozesebwa awaka, sabbuuni, sukaali bigenda kulinnya. So muganda wange yonna gy'oli, bw'oba olina famire ne bw'oba obeera wekka, making sure nti akasente konna k'olinawo kasitookingemu ebintu ebyokweyambisa ewaka. Gula emmere, gula sukaali, gula sabbuuni, gula omunnyu, gula amafuta, kubanga tetumanyi wa gye tulaga. Tubuzaayo ennaku 3. President yalangirira ennaku 32. Tetumanyi ennaku zino 3 we zinaggwerako embeera yaffe ng'eggwanga eneebeera etya. Ate ng'ennaku zino ziyinza okweyongerayo singa kizuulibwa nti obulwadde buno e Uganda weebuli. This is going to be very dangerous for our economy. It is going to be very dangerous for us. Mu nsi endala ng'e Kenya, gavumenti yawaliriza aba landlord obutabanja abantu bisale bya rent okumalira ddala emyezi 2. Simanyi oba Uganda kinaasoboka. Things that work in other countries may not work here. But this is the challenge. Abotunulira mu nsi z'Abawarabu, Dubai, Oman, Saudi Arabia, abantu bamaze weeks 2 mu nju, quarantine. So far weeks 2. Twalabyeko ebifaananyi ebiva e Dubai, streets are deserted. Tomuli muntu n'omu, tokkirizibwa kutambula, buli muntu abeera waka. So singa tufuna keesi y'obulwadde buno, embeera egenda kusajjuka nga gwe wenna olina kubeera mu makaago. Naye nze naawe tweteeseteese okumalako ennaku zino 3 singa embeera yeeyongera okukyukamu oba wabeerawo ebintu ebirala ebitambula nga bwe tutabisuubira. Bizinesi ezeggaddewo, baganda baffe abadde bakolera mu butale, bannayuganda abasinga bakolera mu bintu byalujjudde mu zimmoole ezo, abantu babeera banjingi. What next for us all? So eyo embeera mwe tuli. Bw'otunulira ekiri mu mawanga amalala abantu bafa, Eitale abantu bafa. Bw'otunulira rate abantu gye bafiirako Eitale yekyasinze ndowooza okubeera affected. China obulwadde gye bwatandikira abantu baafa, naye ate tebafiira ku rate nga abantu gye bali mu kufiiramu Eitale. It's very absurd. Gavumenti yaffe yavuddeyo neyisa ebiragiro naye tebaatuwadde solutions. Gavumenti teyavuddeyo na kulambika kumala. Abantu balina okuba nga bali updated. Okitegeera, nze waliwo byendowooza nti gavumenti yandibadde ebijjako omusolo for now. Gamba nga OTT bandibadde bamugjawo. Data company guno omwezi ne ziba nga buli munnayuganda alina essimu ya smartphone asobola okwaccessinga information. Kuba zino ennaku abantu abamu tebakyakola, baavudde dda ku mirimu. Abamu gye bali bakola, naye olw'okutya obulwadde abantu abasinga beekumidde mu maka gaabwe, tebasobola genda kufuna services endala. Abantu abasinga be babanja tebasobola kubasasula. Ekyekwaso kyazze dda, oba ssente azirina oba tazirina, ajja kugamba muganda wange obulwadde obulaba. Ate nga naawe mu butuufu embeera ogiraba, tolina kyogenda kwekwasa. Essential commodities kati ngono sanitizer, nsuubira nti gavumenti yandibadde mu bifo eby'olukale muteekawo
gamba nga obutale kubanga obutale buno gavumenti ebusasulako omusolo gamba nga supermarket sezo and I've started some of them bataddewo measures omuntu bwoba oyingira hand sanitizer naye omuntu wa bulijjo agenda mu makage nsuubira ebintu bino gavumenti waliwo abantu abeera mu bifo ebyomugotteko nga mu Katanga mu Kimombasa ababeera e Makindye mu Nkere waliwo ebifo ebyomugotteko ng'abantu abo bagamba sanitizer tebabitegeera. So it's high time waliwo abantu bangi abamanyikiddwa okumansamansa ssente be tuyita abagagga b'e Kampala wano babeerawo ne bamansamansa ssente. Bayibuli egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. This is the time when people need them most. Abakulu abamansamansa ssente sijja kwogera n'omu mannya naye mubamanyi bannayuganda. Tugambe nti bannayuganda babaagala mu budde buli buno obudde tebasobola kuvaayo ne babayamba. Ke kaseera abantu abalumirirwa bannayuganda okuba nga babawa ebintu bibiri. Okubasomesa okunaaba mu ngalo abantu abamu tebakimanyi nti kya mugaso newankubadde abamu batandise okukitegeera. Naye twetaaga sensitization. Sensitization eno eyita ku mikutu gy'amawulire egyempuliziganya gyonna radio TV ne kati twayingizawo ne social media yensonga lwaki we urge government and all necessary authorities okuba nti gavumenti ekkirizisa kampuni zonna ez'amasimu kubanga yateekako omusolo ogwo egugjewo ne gavumenti eragire kampuni zino ez'amasimu mu budde buno bawe bannayuganda empuliziganya esobola okucommunicatinga nti bannange omwezi guno tubawadde data unlimited abantu basobole okuba nga bategeera ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu babeere nga bamanya. Ne televisioni zino simanyi DSTV, Go TV, Star Time bandibadde subscription bagijjawo mu budde buno kwegamba omuntu abeere nga teyeeraliikiridde kuteekako TV kubanga takola ssente tazirina abeere nga embeera asobola okugiyitamu ng'ali informed. Tewali kibi nnyo nga butaba na information kubanga obulwadde bujja kubeerawo. Olunaku lwaleero president agenda kubaako byayogera wagenda kubeerawo okusabira eggwanga mu State House Nakasero ku kirwadde kino. People need to be informed. Abantu balina okuba nga beteekateeka. Abantu abakolera mu bifo ebyolukale balina okuweebwa gloves. I believe these are things government yaffe n'abantu bannabyabufuzi abaagala abantu baabwe be bandibadde nga bakola. Ne sinalabayo MP yenna agabira abantu sanitizer, agabira abantu hand wash gel, agabira abantu face masks, agabira abantu gloves. Okitegeere ne bwe bavaayo wabeerawo ebintu ebitagasa muntu munnayuganda bannabyabufuzi bavaayo ne batuleekaanira. Naye sinalabayo munnabyabufuzi n'omu avuddeyo gaba bintu bino biyamba abantu mu bulwadde buno. Ng'oggyeko okwogera obwogezi nti munaabe mu ngalo. Buli munnabyabufuzi alina gy'ava era waliwo abantu abateesobola mukozeewo ki. Before we try to go on with these other things okugamba kino kiri you know, tulina okuba nga tuyambagana nga tulumirirwa ensi yaffe. Abantu bangi kati bataddewo karantini ey'ennaku 14 abaganda baffe abayingira olwedde bafunye dda challenges. Omuntu abadde omaani abadde mu kiyumba obudde bwe obw'okudda bwatuuse yakomyewo atuuse Entebbe bamugamba nti atolina ogenda mu karantini ya nnaku 14 wabula buli lunaku olina okusasula $10 ku Kadaama amaze emyaka 2 ng'akolera emitwalo 67,800 $10 ennaku 14 that is nearly $1,500 kubanga kuliko costs endala kulya biki $1,500 ze miliyoni nga 6 eze Uganda. Abaana bano ze bakomawo nazo abamu tebadda nazo balina famire babadde basasulako fees abamu babeera bagulagula bu ploti buli mwezi abeera aweereza emyezi 4 n'agattagatta n'agaba nange kamufunyeyo ka ploti ka miliyoni 4 n'aweereza 2 n'asonda mpola mpola okutuusa lwakamalayo. Olowooza nga gavumenti munnayuganda ono omwana ono oba omuyambye omugambe nti
ogenda mu karantini ya nnaku 14 olina okwesasulirawo okusula olina okweriisa $100 nsuubira nti gavumenti yandibadde ekola enteekateeka ng'ensi endala bwe zaakoze ebintu bino babikola ku bwerere kubanga teri munnayuganda yayise bulwadde buno ate whatever it is omuntu alina eddembe okukomawo mu nsi ye ekya karantini tukikkiriza obulwadde twagala tubulwanyise naye kositi eyo eri necessary n'okwalibadde kusasulayo kasente gavumenti erina obusobozi nerweba terina sente ne going into agreement ne hotelo zino nga gavumenti ya Uganda hotelo bweba terinawo sente hoteli nezisuza bannayuganda bano nezibaliisa oluvannyuma nezibanja gavumenti oba sekyo ne bateekawo akasente akatonotono ketwandiisa akali affordable alaba ETV Uganda osobola okuteekawo komenti yo gy'oli embeera eri etya waliwo baganda baffe abatulaba nga muli mu China embeera eri etya gyonna gy'osinziira okutulaba tubuulireko embeera ya coronavirus COVID-19 eri etya baganda baffe abali mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, DJ Po Abu Dhabi, DJ Po Fans Club nkutumiddeko nnyo DJ Waswa Dubai, Abu Dhabi wonnaawo kiri kitiyo baganda baffe mutubuulire baganda baffe abali mu Bahrain, Oman, Saudi Arabia embeera bayise eti eyo abali South Africa obulwadde gye buli eyo abali Rwanda obulwadde gye buli abali mu America Ugandans in America embeera eri eti eyo era obulwadde musobodde butya okubwewala challenges size musanze eyo I want us to share kuba video eno abantu bajja gitambuza ejja kulabibwa twagala buli omu ayambeko munne bwe mu nsi gy'osinziddemu okutulaba embeera eri etya abali mu Europe we have Ugandans in Italy abali German abali Sweden abali Austria abali Norway how is the condition there embeera mugitambuza mutya magezi kigemuwa abali abanayuganda abali mu nsi endala by the way still as I told you earlier on it's not good to travel muganda wange okutravelinga kati soko tunulire karantini eriwo ennaku 14 n'akasente kogenda okuspendinga I believe ensi endala ndowooza ziri safe okubeeramu okusinga ate okwonoona sente za tiketi ate okomewo ate bakugane cause yesterday waliwo ennyonyi ya Rwanda Air yagaaniddwa n'abantu bonna on board ne bagamba Rwanda ebazze Rwanda oba efune weebateeka babaganye okuva ku nnyonyi so you look at that scenario so okwewala eno embeera yonna yonna okomawo mu nsi yo oboze kola business please don't travel at this time it is not safe for you to travel okuva e Uganda oba okukomawo e Uganda so kogumire wooli owanyise ekirwadde kino kyonna buli omu afiiriddwa ffenna tufiiriddwa naye ate waliwo ekintu kimu kyenjagala baganda bange tuleme kufiirwa bwe bulamu You may agree with me, you may disagree with me, but all of us can start again. Kyonna kye tuba tufiiriddwa singa tubeera balamu. Ne singa tuba nga tuli bafu, when we are dead, we cannot do anything. So kyonna kye tukiri tugezeeko okulaba nti tuyita mu buno mukana akatyabaga tusabire ensi yaffe, tusabire eggwanga lyaffe, tusabire bannaffe abali mu nsi endala kubanga ekirwadde kyasusse obw'omulamuzi olaba kiremererwa abazungu bano Abamerika kibalemeredde China kibalemeredde ensi yonna there has never been a disease in world history ekishatinga down world economy sirimu alumidde abantu emyaka girimu 3 plus naye tasanyangawo ku economy nga buno obulwadde kye bukoze so baganda bange twebeereremu let us take the health precautions twewala ogenda mu bifo ebyolukale twewala okwata abantu mu ngalo
twewale okutambula. Let's travel only when it is necessary. Bwekiba tekyetaagisa muganda wange beera ewaka tutambula. Embeera esajjuse. Naye njagala kumaliza ka vidiyo kano nga mbagamba ekintu kimu baganda bange, mugule mmere. Kino ekibadde kikambwe. Tuyinza okiyitamu Katonda wanaaba atusobozesezza, naye kigenda tubeerera kizibu nnyo economically. So security gy'olina okubeera nayo munnayuganda, ngule mmere ng'ebbeeyi tennatabuka. Akasente bw'oba tokalina keewole, funawo okajja ogule mmere ekumazaako ennaku 3. Obeere nti amaduuka ne bwe ganaggalawo tolina kye weetaaga ku dduuka. Mugule amanda. Abakozesa gaasi mu refueling, abakozesa amafuta stove mugule amafuta. Abalina amamotoka bw'oba olinamu kasente, funayo amafuta ogateeke ku bbali, ogateeke mu mmotoka yo ogatereke. Tomanyi mbeera eno kyenaaleeta, kubanga ojja kulwaza. Ogende ku sheero nga ogende ku gundi ku ssundiro z'amafuta nga nago gaggaddewo, nabo batya obulwadde. Okitegeera nga baggaddewo, so nga ate olina omulwadde gw'olina otwala mu ddwaliro. So mbasaba tubeere bulindaala, tunaabe mu ngalo ne sabbuuni. Abalina obusobozi sanitizer mugule, obeere naye ewaka, obeere naye ku ofiisi yo. Omuteekawo wabweru ku ofiisi, buli ayingira asooka amukozesa alyoka ayingire ewuwo. Mbagala nnyo baganda bange, wherever you work from, thank you so much for watching. Tusabire ensi eggwaawo, abantu bafa, teri bulwadde buttamangu nga buno mu byafaayo by'ensi yonna, naye tulina okukkiriza kyekyo Mukama kye yaleese. Twesabire, weesabire, twekuume. Sobola okuteekawo komenti yonna gy'osinzira okutulaba. Aaron Bobo on camera. I love you guys. Thank you so much for watching. May God bless you all. Please be cautious. Take the health measures for God and my country. I love you all.